njagala okwanirizaako ne leero nkubuuzeeko webale nnyo obudde bwo, webale nnyo data wo, webale buli kimu, naye kisinga okubeera ekirungi kye neenyumirizaamu kyekyokuba nti olina engeri gy'okwatiddwako, olina engeri gy'okyusizaamu obulamu bwo nga tuli mu famire eno. Leka kusigala ng'olinga muti. Omuti kyekintu ekitakyuka. Wakirese jjo wojjo kisanga, njala kubuulira. Lwe balisalawo okukola change ku muti ogwo balitema muteme. Beera omuntu ali flexible. Waliwo engeri gye tuzuulamu obulamu bwaffe, tulina engeri gye bali tubutambuza, ne tunulya ne effects, ne tunulya n'ebivaamu ebimu nga bya bulumi, nga tebitugasa, nga bitulumya bulumya. Kakati bw'omala okubitegeera nga kikwetaagisa okubaako adjustments z'okola, wateekeddwa okubaako changes. Olumu tutuuka n'okugamba nti at times you need to change the environment, you need to change the people you around, people you keep around, but kikulu nnyo okukyuka gwe kennyini muli munda. Oyinza obanga mu bulamu bwogezaako nnyo okukyusa emikwano, okyusa environment, naye olw'okuba omuntu gwe kennyini tokyuka. N'osigala nga wamu okyali mu bulamu bwe bumu. Kakati nga tonaba kwagala kukola change mu bantu b'osisinkana. Sooka ozuule ggwe enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo ssekinnoomu. Ekyo kiyinza oba nga kye kizibu kyo. Oyagala abantu bakola ebintu nga bw'oyagala, naye nga weetaaga kuyiga kukola bintu abalala nga babikola, ekyo nga kye kikola. Kakati ne bw'onookyusa location, ne bw'onookyusa environment, ne bw'onookyusa abantu ove ku omu odde ku mulala, ojja kwekanga ng'olisenga buddemu ngazzeemu, ng'odda mu nsobi ze ezimu. Lwaki? Change gye weetaaga ensooka okubeera ekkulu eva mu ggwe. Nkwanirizaako ku show ya leero era weebale nnyo awona w'osinziira bannaffe abatulaba nga muli ba diaspora, njala obabuuzaako mu ngeri enjawulo n'okukkiriza nti waliwo bye tujja okwongera okutuukako eby'amaanyi nga Mukama atwadde ekisa. Njagala tutunuulire ebintu 6 ebiraga nti munnaffe speed esussa mu relationship eyo wakagifuna yakatambulako akabanga katono, naye waliwo akatyabaga akayinza okukwolekera singa obeera osussiza speed. Abamu tebamanya nti I am too fast, abamu tebakimanya. Kati betwagala okutunuulira, oyinza kutegeera otya nti kakati opakuse, oyinza otya okutegeera nti kati osazeewo mangu, oyinza otya okutegeera nti kati okkiriza mangu. Ebyo bitwagala tutunuulire, naye nga tunaba kugenda ku kintu n'ekimu bwe kiti. Njagala tusooke tuwulize sister ntuuke okwogera bye njogera ng'obitegeera. Thank you so much for being part of this show. Mr. Sozi webale tuweereza, webale tuweereza, webale kukyusa obulamu bwaffe naddala nze. Obwange ndaba bukyuse kubanga obudde butono bwe ntandise okufollowinga ku YouTube. Yadde data obudde obusinga tebeerawo, naye nfuba nnyo nteekeko waakiri mpulirize naye ennaku ntono ze nkufollowinzeeko banange nnyiza ekinene. Webale Katonda akikubalire. Kakati love story yange eri bweti. Nafuna omulenzi nga ndi mu senior 5, actually yali holiday nga ngenda mu senior 6. That was 2016. Namulaba 2015 nga November, December ne January. Kati nga 2016 nga nzirayo ewaka nga ngenda mu senior 6. So namufuna 2016 nga ndi mu senior 6. Ate oyo omulenzi yali Muganda. Naye nga mu bulamu bwange nali ngamba singa nfuna omulenzi w'Omuganda ebyange biba biwedde. Kati nali ngenze e Kampala eyo kukyayira anti wange n'okubaako byenonayo ng'ebitabo textbooks, kubanga nali mu combination yange nga ninamu biology nga nina bye nina okunonayo biki ng'ebyo. Kati yali neighbor wa anti wange ng'abeera ne brother we, naye ye nga bamuzaala e Masaka naye ng'abeera ne brother we Kampala. So eyo gye namulabira ne twesisinkana nga bw'omanyi ne tugwa mu mukwano. Essaawa za kaakati twakamala ndowooza emyaka 5 egenze oba tuli mu gw'omukaaga. Akati omulenzi oyo twali twagalana ng'amwagala naye nga njagala, kugamba ng'olaba obulamu bugenda mu maaso bulungi nga mwagalana. Naye nga twaweza emyaka 2 nga tanaba kutundula ku vanilla. Kati mu mwaka gwokusatu gwe yatandika okugitundula, nga bw'omanyi nensoma nemaliriza nengenda n'omu field nentandika okukola naye ng'akola. Kati awo ntubeera awo kati of recently 2020 mu August nengendayo era mulaba kubanga nze nkolera ne Masaka yali Kampala.
ate bamuzaala eno e Masaka ne ngendayo obwe kumukyalirako nento nga bw'omanyi ebyabalenzi n'abawala ne mukyalira. Kati okuvaayo Mr. Suzy ne nvaayo n'olubuto. Actually gwali gwa mwenda ne nvaayo n'olubuto. Weeks 2 bwe zaayitawo ne mukubira ne mugamba naye ng'omanyi ndi lubuto. Kale tekyamuyisa bubi, teyandaga nti oba kyamuyisa bubi, ye yandaga nti asanyuse kubanga bulijjo yali angamba nti lwaki simuzaalirayo omwana, ng'amugamba sooka olindemu omalirize okusoma waakiri nfune omulimu tulyoke tulowooze ku by'okuzaala. Kati bwe nakimugamba yangamba ogenda ku Jane tusooke tugende tukebeze tulabe ekituufu. Nengendayo ntuukayo nenkebeza nasanga nti kituufu ndi lubuto. Tataawo yangamba naye mbadde siri mwetegefu, naye nga kyonna kyekiri nja fuba ndabe nti eno embeera tukoze eki tugiyiseemu. Mugamba okay fine. Nenzirayo e Masaka. Kati lwe naazirayo nga buli bwe mukubira nga wena ayogerera wala nanga ayogera bubi, wena nga tomukugamba nga tomutegeera, nga olaba embeera etandika okukola ki okukyuka. Ati nengamba ono kiki? Mugamba nti ndi lubuto kyekimukyusizza kiki? Nga lw'omukubirako ayomba, n'omugambako nti kino ayomba. Nze ndi musomesa wa secondary naye ng'olaba 2020 yonna tetwasomesa, nga tuli waka tutudde, tolina mulimu, tolina kyokola, kyonka ng'omugamba nsindikiraayo essente, njagala gendako mu ddwaliro mpulira bwenti ne bwenti, ng'ayomba buyomba. Tesiina ssente, nze manya biki ng'ayomba, kyonka ng'amanyi oli waka otudde tokola, baabaggala ng'ayomba buyomba. Kati namubuuza, kati bwe naakusaba essente ku ssaawa zino kyasiza kugenda mu ddwaliro n'oyomba, kati ku ssaawa y'okuzaala onaakola otya? Agamba nze ngenda kwetegeka, buli kimu kigenda kubeera bulungi, manya biki naye ng'emabegaawo omulenzi tandagangako beewaabwe, tantwalangako ewaabwe, nga bulijjo nkimugamba ng'angamba ojja balaba tompapya biki nja bakulaga. Kyokka nze abange n'abamulaga amanyi senga basisitazi bange, kugamba nze abange n'abamulaga abamanyi, naye ye yagana kundagako n'omu. Ne brother we gwemanyi oyo gwe yali abeera naye just lwakuba yali neighbor wa Aunty Kampala, mumanyi nze ng'omuntu, naye ye nga tamanyi nti neeyagala ne brother we. Kati awo ne mugamba nga olubuto luwozezza omwezi, ne mugamba kati gw'oli eyo e Kampala, nze ndi eno e Masaka. E Masaka sirinayo beewaffe, nze banzaala Ntungamu, sirinayo beewaffe, sizaalangako, mpulira abanywa eddagala manya biki. Kati nze nja kukola ntya? Lwaki tojja? At least nondagako ku beewammwe bwe naaba nga nina kye neetaaze ku ddagala oba ku ki, kubanga bo bakulu, ye last born ewaabwe. Ngamba wakino ndagako ku basisita bo oba nontwalako ku bakadde bo, bwe mba nga nina kye neetaaze naye oba ng'obuzibu bwonna butuuseeko ne mbatuukirira. Nangamba abo baagaza ki be bakuwa olubuto, be bakufunisa olubuto, biki n'ayomba. Nengamba tebanfunisa lubuto. Nemugamba naye ggwe onaasobola okunogera eddagala olimanyi? Nze ndi muwala sirimanyi, kati ggwe olimanyi? Kati n'obwoba olimanyi ogenda linoga olijjayo e Kampala olireeta eno, ogenda kukola otya? Ewaffe ewala sijja bagamba munogere eddagala mulisindike lintuukeko e Masaka. Lwaki tondagako ku beewammwe? Nange bali kumpi, bali eno Masaka, nenjira ne mbatuukirira. N'ayomba kwawo, n'ayomba n'ayogera bubi, n'atuuka nakungamba nti no nze okimanye nti nja kukulabirira ozaale, naye sisuubira kubeera naawe. Soze ekintu ekyo kyannuma. Ne nkubamu akafaananyi omuntu we tumaze emyaka 5 kumpi 6 nga tuli mu relationship, nga tuyombangako, nga tukolanga ki, naye ng'angamba ekigambo ekyo. Lwaki kyanduma? Omulenzi oyo nali mwesiga nnyo, nali mwagala nnyo, kugamba nali sirowoozangako nti asobola nakunkiitinga, nali sikirowooza nga mpulira ndi contented naye. N'omuntu n'obwangamba nti yayenze nga mpakana, nga ngamba tekisoboka, kubanga nali mwagala n'omutima gwange gwonna, nga mutrustinga. Naye bwe yangamba ekyo ekigambo, nengamba ndi kuki?
nengamba sijja kuddamu tawana mukubira essimu. Jjukira olubuto lwa mwezi gumu kitundu. Sijja kuddamu mukubira ssimu, sijja kuddamu kubaako kyenkola, wabula kamwesonyiwe ntandika obulamu obwange. Katonda yamanyi. Ku mwezi gumu kitundu omulenzi nimwesonyiwa nentandika okukola ebyange, naye nga bw'omanyi nga twali nga tetukola, embeera neetuula nga rent olina okusasula, olina okulya. Jjukira embeera y'olubuto mu myezi eno esooka eba esoomooza. Nengamba nkole ntya? Sijja kgenda waka nti no ntuuleyo. Nze nakulira wa maama wange omuto, nasanga maama ne taata nga tebaliyo, nga nkuze ne maama wange omuto. Ngamba sijja kgenda waka kutuulayo, nja kubanga anti mubeera mufuukira ekizibu. Ngamba kantuule, nenoonya n'emirimu gy'okukola nagyo ne gibula, nentuula waka. Kataawo Mr. Sozi sijja kulimba, we nafunira omulenzi omulala najja n'agamba nze nga mpulira nkwagala, naye nga mpulira ebyalavu byonna bintamye, naye saamukweka ne mugamba nze obulamu bwennimu. Mugamba nze gw'olaba ndi lubuto, kati gwe simanyi onaakikola otya nga ndi lubuto lw'abandi. Kataawo ne tutuula ne tunyumyamu ne mugamba, n'angamba nze sifaayo, nze nja kulabira n'olubuto lwo ozaale, nange olinzaalira owange ng'omaze okuzaala ono. Mugamba fine, kubanga nange naali mu bwetaavu nga sirina ssente, nga ndi mu nnyumba sirina kyakulya, nga rent bambanja, kugamba buli kimu. Kati omulenzi n'atandika kumbeerawo, n'asasula rent gye bali bambanja, n'emmere nakati aleeta, buli kimu kalampa, tafaayo. Naye nga ebyo bikyali awo, nga olubuto lwakaweza emyezi 6. Oli omulenzi nanyini lubuto nalingi awo nendaba ng'aze ewange. Jjukira tubadde nga tutuulizangana nga tankubira ssimu, nange nga simukubira. Kati mba ndi awo nendaba ng'aze, nali nva ggulawo nnyaanya biki ne mulaba. Ngamba ono y'ono oba? Nga tankubiddeko ssimu, tangambyeko oba ki, nendaba ng'aze. Kati neemubuuza gwe kati kiki ekikuleese? Nangamba kyogamba tonjagala? Neemubuuza nkwagale ku ddiiru ki? Kati nze bangamba nti omukyala bw'aba lubuto aba yeetaaga omusajja buli kaseera. Neemugamba essaawa zino bw'otegedde nti nomba neetaaga omusajja nga n'ateera okuzaala. Ne tuyombamu awo, n'atandika okwekaabya nti nonsonyiwa biki, nali sikigenderedde biki, naye nga namuserekirira ne tugenda waka, nenfumba ne tulya. Essaawa y'okwebaka n'ayagala nti atundule ku vanilla, ne mugaana. N'angamba naye ekyo kiki? N'angamba ekyo ky'okoze kiki? Toyagala tukole omwana ku bugalo kuki? Mugamba obugalo bw'otaakola nga olubuto luli mu mwezi gumu 2-3, kati gw'osuubira bukola kati mu myezi 6 nti bunaakolekeka? Neyeekaabyawo ku makya n'akeera n'agenda. Jjukira yajja ng'awuuba mikono nga talina kyayina, nga n'omukugenda teyalekako n'olukumi, teyalina kye yalekako, n'agenda n'agamba mbadde sirina ssente, kangende nyiribe ngenda kubanga nkusindikira ssente. Natunuulira omulenzi Sozi ngamba oba ndi ku ki? N'agenda. Bwe yatuukayo n'akwata emitwalo 2 n'agiteeka ku ssimu yange. Nasirika neemuvaako. Kati n'atandika okunkubaakubirako, naye nze nga ndowooza kyali kimuleese yali ayagala alabe ndi mu mbeera ki, kubanga emabegako nga sinafuna lubuto. Nali namuwoolako emitwalo 3. Emitwalo 3 ago bwe nazimusaba ng'amaze ofuna olubuto, n'angamba ngenda kuwa. Naye nga bw'omanyi nga buli gwe mukubira ngamba ngenda mu ddwaliro nga mpaayo 2, nga mugwe mukubira kino nga mpaayo 1,000. Kati bwe nazimusaba n'angamba nti ssente zo nazikuwa zonna nezikola ki? Nezigwayo. Nimugamba wazimpadde? N'angamba buli lwe wali onkubira nti manya tolina kyakulya nenkuteerako 1,000, ngenze okugaatagaatamu nendaba nti zaagwayo. Nengamba okay fine. Nemusirikirira. Nze ndowooza okujja nga tangambye yali ayagala alabe oba mbeera gye ndimu
oba ki saabitegera lwaki yajja nga tangambye najja nga awuuba emikono n'olukumi teyalulekawo talina kye yagula kyokka nga nafumba n'alya ku mmere y'omusajja gye yali aguze. Ekyo nenkivaako. Kati awo bwe yagenda n'addayo n'asigala nga nkubaakubira agamba embeera eri etya, ngenda leetankanya nkusindikire ssente ogule ebintu by'omwana byetaagisa biki. Kati gwe njogerera omuntu eyagamba ajja kunsindikira ssente buli bwe mukubira agamba sirina ssente, ateekako 2,000 nga tewali na za kujjako, ateekako 5 nti no olwo ayagala nkole ki nshoppinga ebintu by'omwana. Kati ennaku zino tuluddeko n'okwogera bwe mukubira takwata, buli bwe nkola kitakwata, naye nga Mr. Sozi embeera yo sinungi. I'm just here confused. Ono omulenzi w'okubiri eyaze yali mu kunshoppingira buli kimu, yampa ssente nengenda nengulayo obugoyi, nengulayo obusuuka, biki nga bw'omanya byetaagisa nga ogenza okusoma oluka. Yampa ssente n'emmere yagigula, rent yagisasula, buli kimu. Naye Mr. Sozi kyenjagala onyambeeko, njagala abo abantu babiri bonna bantere mu love. Ono nanyini lubuto kyenjagala mutegeerako kiri kimu. Sigamba nti nze nkyamwagala kubanga nze yanva dda ku mutima, kubanga nze ndowooza ayinayo omuwala omulala oba ali lubuto kyova olaba yeeyisa bw'ati. Njagala ntegeere kituufu ayinayo omulala oba ali lubuto oba ki, kyenjagala tegeera lwaki yayeeyisa bw'atyo ate emabega twali bulungi. Kyenjagala mutegeerako kyokka. Ate ono omulala yajja oluvannyuma, njagala ntegeere ali ku kituufu oba naye ali mu kundimbalimba, kyenjagala. Naye ono ye owookubiri si Muganda, w'engulu mu Eastern. So njagala ntegeere ali ku kituufu oba ali mu kundimbalimba ayagala kutundula vanilla agende. Simanyi kyaliko. So abantu babiri mukwano njagala bantere mu labulaavu ntegeere ekituufu, kubanga Mr. Sozi nkooye, ndi wano nkooye. Kati singa saafuna ono, singa kati ndiwa mulenzi yayefuula n'ayefuula, simanyi nakumanya. Kyonka nga namulaga bewaffe yetandagangako n'omu. Ekirala yajja n'asindika sisita we nti ajja ndabe, ne sisita w'omukuuja yajja n'eddagala, teri kye yaleeta, yaleeta eddagala lyokka. N'ajja n'andaba n'angamba tujja kukubeererawo tofaayo, naye okuva lwe yava wano n'andeetera eddagala. Taddangamu kunkubira, nze namukubirako omulundi gumu ng'amubuuza mutuuseeyo n'agamba ye. Taddangamu kunkubira, nange siddangamu kumukubira. Kati ebintu byonna biri awo binsobedde Mr. Sozi, simanyi kyakukola. Ndi awo neeraalikidde, simanyi ngenda sumulukuka ntya, sirinamu kasente mu nsawo yadde n'ono gwe neesize nti ajja kukola buli kimu, simanyi. Kale am confused. Sirinamu gamba nti essaawa zino binkute ngenda sumulukuka, sirinamu na 10 lwa kulinnya booda. Omulenzi ali eyo bw'omugamba woza ssente oluusi takwata. Kugamba ebintu byonna biri wano binsobedde, sirina kyakukola lwakuba ngumidde ku ono gwe nkugambye nti njagala omukubire ndabe oba ali ku kituufu oba ali ku birala, kubanga Sozi nkooye ddala nkooye. Mbasaba kunyambako bambi, kuba abasozi mu family bambi munyambe. Okay, sister mumuwulidde? Omuwulidde? Okkiriziganya nange nti sister yagezaako okwaŋŋanga ekizibu ng'atondawo ekizibu. Like she tried or she's trying to solve a problem by creating another problem. Tuba tumalako. Kiringa okumalawo obuzibu bw'ebbanja ly'olina ng'ate weewola bbanja ddala
osootinga ebbanja oteeka okubanga bw'oba wakola bizinensi kubanga eriyo banka yes eziyinza okugula ebbanja ng'olina ebbanja mu banka endala naye banka endala nejja neegula ebbanja mu banka eyo kati ye ebbanja neritwala ekibuuzo kiri nti oba osolovinga kizibu olowooza birinza oba nga biri financial but relationship you will not solve a problem of a relationship with another relationship. Ekyo kyekimu ku byenda byesisita ebikusoomozeza naye njagala basisita abalala babrother abalala mugatte ku bino bye tuwulidde. Olowooza obuzibu bwa sisita ono buli ki? Olowooza okusoomoozebwa kwe ayinza kukwaŋŋanga atya? Oli mu relationship nannyini lubuto n'alabika nga abulawo n'oyingizaawo atali nannyini lubuto n'omuwa audience si ye nannyini lubuto nannyini kizibu yakidduka ekizibu tukikwasiza omuntu omulala bwe tuba tuzimbye ku musenyu tuzimbye ku lwazi ekyo kibuuzo bwe tuba tuzimbye nga tuzimba relationship eno tuli mu kugizimba ku rock as in lwazi oba musenyu kibuyaga bw'abazza okunyeenya tusooke tutunulira relationship eyasooka eya nannyini lubuto already naye ekulaga nti tuyinza oba nga twagizimba ku musenyu kibuyaga bwe yajja relationship tugirabanga kaput eyo neegwa kakati twayiga relationship eno eyokubiri okubeerawo wayinza okuba nga weetagisaawo miracle yes miracle zisoboka but I am telling you ne miracle zisanga omuntu eyeetegese ekyamagero bwe kijja nga toli ready kigenda kuyitako bugisinga mpewo mukisa mpewo kati ekyo kyetaaga okutunuulira oyagala okuteeka gayi mu laabu nenjala okubuuza ekibuuzo omuntu gweyagala okuteeka ku minzaani ye yasooka n'akwesiga n'akwagala n'olubuto lwo kyokka akulabirira akuwa upkeep akusasulira rent naye ate ewulya nga tomwesiga nti oba ebiruubirwa bye birungi kyogamba alinze mwana omuzaala amusaddaake nga kyakugumiikiriza nga bano abanoonya organize abantu e Uganda kiyinza oba nga si kyekyo so ndowooza trust issues olw'okuba olina experience ya relationship esoose kakati otya naye ate ogenza okutya ng'olwedde oyingire mu relationship endala singa bino obadde obitubuuza nga oli in the process of committing yourself naye olwedde oli mu kutubuuza ku decisions wakola kakati awo waliwo ebintu bye tuba tuyinza obutasobola kwaŋŋanga kati oyagala okuteeka mu gayi wo mu laabu naye family yebeesalawo do you think it's worth this guy is worth okumuteeka mu laabu ndabanga ekitali nnyo lwaki tosoose n'ozaala gayi yakyakubeererawo kati bw'okizuula nga gayi takwagala tamentioninze gwen oza togenda kukola otya sinnabawulaba bwetaavu bwa kuteeka gayi bane munyambeko obuyambi kino nange ekinyinze tugende mu comment section do you think this sister of ours yeetaaga bagayi bano tubateeke ku minzaani is it necessary okusalawo kwammwe kugenda kubanga kweneesigamako okutwala kino mu maaso bwe mungamba nti tubateeke mu laabu bagayi be then we will do that ne sinnaballabawo nnyo bannange sinnaballabawo nnyo munsaasire sinnaballabawo nnyo ebyo tubirabye mumuwa amagezi ku kyayinza okukola naffe kwe tujja okutandikira naye njagala nkubuulire nti waliwo ensobi ze tukola nga tuzikoze mu ntandikwa kakati ezo zensobi zenjagala sister oba brother oleme kuddamu zikola mu relationship endala waliwo okwanguwa okugenda mu relationship waliwo okwanguwa okusalawo waliwo okwanguwa okukkiriza waliwo okwanguwa okugaana ebiseera ebisinga ne bituteeka mu katyabaga nga bigenda kuba nga bituleetera obulumi bigenda kuba nga bituleetera okugwa mu kateebe nga byetaaga okutunuulira njala tutunuulira ensonga 6 oba obubonero 6 bwe tuyinza okulabirako ne tugamba oba ne tukkiriza nti relationship eno taka tupapye nga twetaaga speed governor twetaaga okuddirizaamuuko bw'okizuula nti oli mu relationship naye tewali boundaries ogamba muli mu myezi naye nga buli wamu otuukawo kyenjogera buli wamu otuukawo kiyinza oba nga kiri mu kugenda nnyo ebuziba buli kimu okikoze ebyalikoleddwa mu myaka 10 oyagala mubikolere mu mwaka gumu ebyalituukiddwako mu myezi 6 oyagala mubituukeko mu lunaku lumu ebyalituukiddwako mu wiiki oyagala mukituukeko mu ddakiika oba mu sekendi oba mu microsecond are you safe kabonero akalaga nti speed nene wetaaga speed governor otherwise oyinza oba ng'oyolekedde okutomera ate nga si kye tukwagaliza okutuukamu akabonero akokubiri wengambira nti wano oyinza okuba nga wetaaga speed governor if you reach to the level of being lost nga tokyalina control tokyalina ngeri gy'oyinza kwefugamu gwe nga bakuvuga buvuzi
oli okirabyeko omuntu ng'ali mu love nagamba ne guys kyamutegeera bw'otuuka ku mutendera ogw'okubanga tokyasobola kwefuga nga bakufuga bufuzi nga tokyasobola kwevuga bakuvuga buvuzi kyentegeeza nga tokyasobola kwetegeerera bakutegeera butegeerezi kyokka nga relationship n'obupyampya sweetheart weetaaga speed governor. You've lost that sense of yourself. Waliwo ebintu ebijja nga relationship yakatandika ng'omuliro guba omubujjira waggulu naye nga weetaaga okuba ng'osobola okutuna bwoti n'ogamba abaaye wanannimba wanaacamuse wanaayogeza mwenge wanaayogeza kucamuukirira wanaayogeza excitement wanaayogeza kajanja wanaayogeza katijjo. Oyo ye muntu atuuka okuba nga akyasobola okwetegerera akyasobola okwerabira ebintu ku ndabe yiye. Naye kakati gwe munnaffe oli mu relationship banenzi mpya sikyabitegeera gaye avuga buvuzi omuyimbira ka Maria mundagire byonna tuwala bw'ŋŋamba kyuka nga nkyuka tuula nga ntuula. Speed kendeeza speed governor gy'activating kubanga ogyetaaga. You don't need to be in a relationship ng'oli mu state bwetyo. Ojja kgenda okuzuula nti wali weetaaga okusala speed nga watomera nga ky'osigaza bwe ba mmotoka gy'ovuga ng'osigaza kayingini naye nga nako speed control. Bw'okizuula nga mutambudde ebbanga lya mwezi gumu myezi ebiri n'eggayi waliwo ebbanga lye tutunuulirako ne tugamba nti abaye ono speed nnene naye mu bbanga kumpi lya mwezi buli family member wa gayi omumanyi omumiitinze opapa ki ogoba ki bonna obasisinkanye bonna bakumanyi bonna obamanyi bonna oyina namba zaabwe bonna oyina oyogedde nabo ku WhatsApp. Oli desperate? My good sister, my good brother, are you desperate? I believe somehow, somewhere, it's not like you're not. O papier, bagenda kusunga, bagenda gamba olina kyokweka, oyagala basuula mwana waabwe mu trap. Kakati sweetheart, sala ku speed. Newankubadde oyagala nnyo okumanya famire ye, n'ekibeere mu mitendera. Kibeereko obudde obuteeketeeke topakuka bupakusi abamu mulina n'akajanja ofune ennamba z'aba relative eza famire ya gayi n'otandika obbakubira nze girlfriend we nze mukazi we to be oba nze mukazi we gw'atannakulaga lwaki omweraga opapa ki okukusa ki speed. Bw'obanga oli mu relationship olina gy'oyingidde naye n'okizuula nga you've not yet recovered from the breakup of the previous relationship sala speed. Oyingidde relationship naye tonnaba kuwona biwundu ebya relationship evuddeko kati opapa okwekomitinga neeno gy'oyingiramu kyakuna kye tutunuulira. Ako kabonero akakulaga nti tonnabeera ready kubeera mu relationship eyo tonnaba kubeera ready kwekomitinga but you're running so fast oyiyeewo omubiri buli kimu okikoze naye okimanyi nti neggayi oli omukadde oba omuwala oli omukadde akyakuli ku mutwe bwakukubira osanyuka oyagala oyogereko naye oyagala musisinkane mulina bizinesi ezitaggwa like you've not recovered from that breakup kyokka otaddeko relationship endala. Kakati sweet kyekiseera nakyo okikozese osobola okusala speed eyo. Ojja kgenda okuba ng'azuula nti omuntu mukyamu ng'oli lubuto lwe. Ojja kgenda okuba ng'azuula nti omuntu mukyamu nga waliwo ebirala byotakyasobola ate kutereeza. Singa obitegeera ojja genda okuzuula nti gayi mufumbo ng'olwedde omuyinamu omwana naye lwaki tewateekawo speed control like tewaliwo speed governor so you need to control that. Sister, bw'okizuula nti you're just forcing your feelings over someone speed sala. Omanyi lwaki? Olwokuba relationship mpya waliwo buntu bungi newankubadde nga gayi tomufiiringa nnyo waliwo butreat obuyinza obba nga bukunyumira bwakukubirako bwakutwalako out bwakuweereza ku ssente gifts ziringa gifts obusurprise bulinga busurprise. Kakati n'oyagala ogambe nti kati kanneekake feelings kanneekako okwagala gayi ono toli safe speed ng'osala beera nga weekomitinga beera nga okonfaminga relationship nga tolina kintu kirala kikuvuga naye ng'olina okukkiriza olina okuzuula safety mu relationship gy'oyingiddemu si kugyekaka bwekasi nti naamwagalira mu maaso
sala supiidi onoomwagalira mu maaso ojja genda oyiga buyizi okumwagala eyo koosi nti tobitegereddewo in the first place mu introduction tobitegedde ogenda kubitegerera mu maaso era ne bwe tuba tulina topics ze tuyiga if you fail to understand it during the introduction part of it egenda kukulema kakati omuntu tonaba kumutegeera wano oyo tonaba mufiiringa wano ng'ogamba nti ogenda mufiiringa mu maaso ngamba kaliggweramu eyo ategeeza kirala avaamu birala kakasa nti omuntu omwagala omuntu omwewulira so si togenda kuyiga buyizi nti ngenda kuyiga buyizi kumwagala abatuuka okwagala okuyiga obuyizi okwagala abasajja baba batunuulidde bintu nga ssente bufavors oba connections from that person nagamba kannekako okumwagala ogenda kutomera wali obaddeko mu relationship ng'owulira weekako okukkiriza nti you've met the perfect the right person nga reality oba ebintu ebiriwo in reality like waliwo ebintu byolaba naye ng'oyagala bwagazi bwekakasa nti osisinkanye omuntu omutuufu olumu bajja ne bakugamba nokugamba about this very person gwe twogerako wano in picture naye ng'obwongo bwo olw'okuba oyagala butafiirwa relationship n'otuuka okukyeteekamu obweteesi nti yeno omuntu omutuufu like you're just convincing yourself ziri zibadde feelings ku kyokutaano ekyomukaaga waliwo okwekaka okukkiriza nti ono ye muntu omutuufu oli asoose ku namba 5 oyinza obanga olabanga atali nnyo mulungi naye ng'oyagala kuyiga buyizi kumwagala oyagala kuyiga buyizi kumukkiriza ono gwe twogerako olina mu kuteekawo embeera waliwo obubonero obulabibwako obulaga nti omuntu ayinza obanga si ye mutuufu naye weekakasa weekaka like you're convincing yourself that he is the perfect person like he's the right person you've been waiting for agenda kulabika kati nga ye mutuufu kiwa emyezi kiwa omwaka biro byogenda okuddamu and in the first place waliwo kintu kye nalaba this was a red flag but I ignored it okyalina omukisa okubaako kyetereeza speed governor katumale okusaba tugende mu love lab katonda affe omulungi otuwadde omukisa okutegeera bino otuwadde omukisa okubiwulira otuwadde omukisa okubiraba otuwadde omukisa okubisoma tuzuukuse ng'ozuukusa omuntu waffe w'omunda oyogera naffe bulijjo bino ng'obitugamba ne tutabiteeka mu nkola kati tubitegedde tujjukize okubissaamu ekitiibwa tujjukize okubiteeka mu nkola tujjukize okubitambuliramu tusobozese okubeera abalamu n'okutuusa enkya mu kuyiga okulala bwe tusabye awamu n'okwebaza olw'omukisa gw'otuwadde mu linnya ery'omwana wa Yesu and we all say amen. Twina love lab. You need it. You need it. Hello. Hello. Yes, brother, see you yourself. Eddoboozi likulikikidde nga lya madamu omusajja ono antyobodde mu Luganda gyebaleko sebo ono bamuyita Moses tomumanyi oli bize tusobola okwogeramu dakika nga 2 okay neyanza ono Moses amannya go saagala googera lwa nsonga conversation yange naawe n'abalala bajuulira kati ate omuntu yantumye okukubira yansabye bwe waba waliwo kye nnina okukola kwe protecting identity yo naye nga njagala osooka deliveringa message ye then twogeremu. Okay. Omuntu ono yaŋŋambye bwe nkubire amannya go olumu omuntu ayinza okugamba mbuto mmanyi naye ng'ayagala kufera. Erinnya lyo erisooka litandika na leeta I. Ndowooza erinnya lye twaligambye engeri ya family oba ery'ekika ne litandika ne leeta M. Mbeera njala okakase nti njogera n'omuntu omutuufu naye ng'ate identity ngiprotectinze. Omuntu eyantumye okukukubira yaŋŋambye bw'okwata akasimu ke bw'oti nkugambe bebe nonekera yonni
Timazima nesigala nongakaba walaide nokomba ne pasi Sebo oyo mwana w'abandi bw'omulajanya yali badde ayimba kali ogwange guli mujiya nene Swaba Swaba olowooza ani yantumye ebigambo bino gy'oli? Sorry? Kankubuulire abantu ennaku zino ekigambo okwebeereramu bakiwulidde ate ne bakitegeera. Kati bw'aba olw'okyemmanya ennaku zino abaana ab'obuwala batandise okwebeereramu agamba mwana gayo oyo mwagala kyekisooka. Of course tasobola kuntuma bw'ati nga takwagala. Gayo oyo mwagala ate naye alaga nti anjagala wabula gayo asobola okusalawo okwagala abawala abataano oba 10. Kati akugamba ebigambo akyusa bukyusa mannya naye ng'ebigambo bisigala bye bimu n'akyusa abawala. Omanyi gwe ninkwagala, omanyi kakati njagala nkuwasa, omanyi njagala nkuzaalemu abaana. Bw'amaliriza bw'ati n'akyusa n'akola appointment endala n'amugamba akyusa mannya na location nangoye. Kakati yakuwadde n'ennamba. Yampadde ennamba n'aŋŋamba omwami oyo omulaba. Bw'akamutanda n'ayogera erinnya lyange. Ngenda kukola kiri ekigambo kye bayita omuyirawo omubiri nga sina gwe neebuzizzaako. Ne bwe kamutanda n'atanjogera era njagamba okay so kati kino kye tukola kitwale nti nkutadde mu laabu okukebera oba olina covid wa laavu bwe nsangamu okwetyamula ekifuba ekyo ekisiiwasiiwa results nga nzifulumya nti oli alina covid yeetaaga social distance ya lubeerera. Kati nno ekiriwo kye kino ate ye akuwulira. Era kablaza weekuba ezijje bino bintu nga biteeka ku pressure bulijjo gyasimpulira just babikozedde abantu abalala nga simanyi oba wawulira. Kati gw'owulira otya Blood? Just ku pressure amanyi lwaki? Kakati manyi waliwo omuwala okubanga akwekwanira ono mujje mu category eyo. Ono tetwogera ku secret admirer. Just gwemanyi yaliyo ani oyo? Never say never. Kuba aliwala nnyo. Aliwala? Naye ekya distance nze njagala linnya. Aliwala ye yemanyi. Nedda Blood abantu abali ewala abantu omuntu asobola obeera ng'ali mu laavu nga ali Kampala nga gwali naye mu laavu ali Bundi Bujjo, ali Malaba, ali Busia, ali Kenya, ali Fort. Omuntu asobola okubeera mu relationship 10 naye nga zonna bali up country. So it's very common. Kati kyobulaba nti ono ye ebyo byonna yabadde abisuubira. So our big concern is can ... mention my name if he's really proud of me. Outside Uganda. Outside. Kyonna kyenjogedde kyekimu. Kivula ayinza omuntu asobola okubeera mu relationship etake. Kati sobola naye after nga kugambye erinnya. Ekyo tewali buzibu n'akatono. Okay. To be honest, she's Josephine. She's Josephine. Okay. Yeah. Mwana muwala yoyo. Are you sure? Mwala akwagala Blood. Navu ngaji ajijewe ekole ekintu ng'ekyo. People invest in their future.
so omuntu aba ayagala okumanya omuntu gwenjirawo omubiri, omuntu gwenteekateeka okukaddiwa naye mbeere nnamwandu we, mbeere maama w'abaana be, ali worth that? So that is why people go to this extra mile of finding out oba omuntu yeemamaaza bwe mamaaza oli yeenoonye nga bukyali. Tobadde sure? Mutuufu kale kale jase omwala mwagala mwana aye olwosaanyiza nnyo. Naye ani olowooza singa mubuuza gwe otanyiiza? Ffenna tunyiiza. Ffenna tunyiiza. Olumu oyinza n'okugenderera butanyiiza. Akoze ekintu kimbadde simusuubira namu. So busurprise nno bukyajja Brad. Naye nga kituufu ye. Tokkiriza. Nati kale umanyi. Olw'okuba ali wala. Obawola basumbuwa nnyo kitegeera. No. We are talking about this very person. Ati nange kivola nga mwogedde kitegeera. So what is your message to Namutebi? Oh my God, that is she. What is your message to her? Bambi, mwagala nnyo. I really love her so much. Bambi. Yeah, that is the truth about it. But I'm really surprised about this information. N'ebirungi ebirala bingi bikyajja. For sure. But mugambe yeebale nnyo mwana kuba mpulira nga nze ninga alimbire kibaye kikiriza. Gwe mbale ngenda mukuwa naye kati mugenda kunsamuliza laavu kamugambe mwogere byammwe ku simu awo. Okay. Kale. Thank you for your time, brother. Thank you so much.